Tegekedde ebibuzo bisatu in one. Nze kinyambye ndi producer. Ate nze asoose okukola ekintu nga nkubye ennyimba nga kweziri ate n'ennyimba ezange nazo ne zibeerako akati yenze era nze ndimu ebintu nga bina ndi producer ndi muyimbi ndi muwandiisi n'amazina ndi mu kuyiga. Ka Lutalo nammiro nga bakuwandikira akayimba ka Lutalo okola lini Lutalo lwaki osose yali notasooka Lutalo ate yasooka okuwandikirayo? Omwami Lutalo yangamba Collabo yange yo gyeri. Kati nze nenjaga nsoke nkole ne kyali wange ono then oluvannyuma omunene nja kumusanga. Babbe ya Lutalo idali Collabo nze bwe twagalira okutayi tukolera tuyinza n'otenca ninga gyeri Oluyimba gyeri already gyeri balinde bulinzi tulyagalira ne tuyinza n'otta mu myaka 10 mu maaso nenga gyeri lwaggwadde nabadde ne Lutalo nga tukola ku Sibyango ba interview agirabyeko. Najirabye. Ne mubuuza nti owaaye gyali liwe bagamba peni talina mpeni mweri oba omukulu gwamuyamba kuba yakuyambako. Peni twekwatira peni zaffe Lutalo simuwandikira aye naye tampandikira buli muntu yewandikira ennyimba ze. Ffenna tulina peni munnaye abantu bambuuza nnyo mbukyeka bwe bampangire we bandaba ng'omusiri tebandaba magezi gawandika balowooza abantu osibe nnyo mu ffumbi tosobola ku lwa busirise naye amagezi nnamu amati. Tuli mu good luck. Good luck. Tuli mu the hairs. Mu the hairs nzirayo. Mu Luganda mba siriyo. Jesebo. Mu the hairs siriyo ntinno. We baba netagidde ngendayo nenkikubamu. Naye olusibeerayo nti ndi mu the hairs. Nti kyajja okukwatagana nga manager nga olumu aba alina gyantwala. Yafunye akalimu emabbali. Kate the hairs ng'eri olumu oba kyamuliivu oba mbalala. So nembanga sobola bikwasaganya. Nembanga yo siriyo. Tukola di ekivulu Yaled of tupise music ate nyimba nnungi tulina akapya kano nakulwaliro tukola di akantu ke bagamba unveiling Yaled kati mbantu azze kansooke nkubbe ennyimba kuba zo nzirina kansooke nkubbe ennyimba ziwerewereko si kirungi kujja ku show nombira abantu obuyimba bonna kansooke mpike yawe ebuyimba njagala nga buli lwenzija bagamba ataako buli lwenzijako so tukyapika naye tusuubiranga mu gw'omukaaga gwa 7 awo next year oba guno guno gwennyini nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 77 oba ku WhatsApp 77 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, SIM slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery, n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite Netemusero Room B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Abagala n'ababiri oba bakollaborista ababiri ati bawulire eddoboozi bukyanga bakulimbalimba nsabo kakkane kewafunyeze mwenye tokitya lwekyo weeyagale n'omukwano gwo nagulese guyidde wulira idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku tewali nsonga idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku tewali nange ndidyobegeku wazira limugoyo gwo ndidyobegeku wazira nsonga ndidyobegeku wazira limugoyo gwo ndidyobegeku wazira nsonga bali bakulimbalimba amulavu bakudyekadyeka tefa bagimetameta gye tuli batuswazaswaza naye baby it's okay wakuteluvutulo tute womi wali envuli engedde katugambe baby idobegeku
tewali limugoyo gwe idobegeku kale tewali nsonga idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku ha fana ulira ndijobegeku wazira ndi mugoyogo ndijobegeku lwecho wazira nsonga ndijobegeku wazira ndi mugoyogo ndijobegeku wazira nsonga njagala tunule Lecho Namiro omuntu atunulira 22 kyekipyo kiva under Lecho Namiro olina management nkyalenzeka okyali weka ayagala okumanajinga asooka alindeko toyagala manager wabivaamu bani balumya emitwe omutawanyiza nnyo kiki baagala manager awaye togenda tubeere ku music so ayagala okufuna Lecho Namiro amugjawa okay asobola ogenda ku Instagram, TikTok, YouTube, Facebook otekamu Butesi Lecho Namiro ate ngera nze munayinze ngaba n'akanamba ka business bawa akanamba naye omuntu yenna tokubako ng'oyagala birala I mean business nabo bakubere oli mwana muwala kale oba ngiteeke Butesi ku mobile money okay it is 0752 295569 0752 295569 eyo gye bakubako for business. Okay. Ku busembere bana Uganda era kyekipyo ekijja kana kayimba ani promoting yali ya promoting kwa abantu bakola collabo kayinzo tuyita mu kafuka akamanyi tulaba nga Lecho takyayimba na yali takyayimba ne nga twewalana nga mwewalana ne muteeka wo kibeera yogera tetwewalane twewalana kocho kuwala nonkoze ekyo tulina okukola kiri kimu music kuba kuteeseganya nakwemanya nti kati kye tulina okukola kyekino nakumanya muno wawa kikyakutuusizzaako ng'ekyo kuba kati nze kana kayimba nze najjawo gyali ne mugamba tusobola okukola ki okola kolaboko ye nange mbadde ne that idea so kati ninako wano byenjiyiza tugenda tubifumba paka Joshua yajja n'ateekamu paati zange you understand so kati fenna tusobola okwebeereramu okitegeera music tayinza kutulema nsina kyama baby kyenkuwalanira so nga tudduka Yaled ani audio producer yali ani audio producer Oluyimba olwo Linux yakubye ate engoma eyo leero era saagadde gyekwatiramu Linux yatabudde ekintu ekyo ekigoma so buli audio gomuwulira bwatyo Linux idobegeku nga tudduka njagala abantu tubawe ku kinusu n'eddoboozi ya idobegeku tuwulire kyekiri okubega kuli kutya eggona eryo bannayuganda balindire video eno ngeri efuluma mu bbanga ki ndowooza ku Sunday ejja kuba ewedde so within 1 week okuva kati oba nnaku nga 5 ejja kuba weera kuba nalabyeko ku page yo nga wasumuludde ka lyrics video kimu kyawedde kale mutuwa ku ddoboozi bannayuganda bawulire ku kinyusi abaagalana ababiri oba bakolabolesita ababiri ate bawulire eddoboozi bukyanga bakulimbalimba nsabo kakkane kewafunyeze mwenye tokitya Lecho weeyagale n'omukwano gwo nagulese guyidde wulira idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku tewali nsonga idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku tewali nange ndidyobegeku wazira ndi mugoyogo ndidyobegeku wazira nsonga ndidyobegeku wazira ndi mugoyogo ndidyobegeku wazira nsonga bali bakulimbalimba amulavu bakudyekadyeka tefa bagimetameta gye tuli batuswazaswaza naye baby it's okay wakutseluvutulo tute womi wali envula engedde katugambe baby idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku kale tewali nsonga idobegeku tewali limugoyo gwe idobegeku ha fana ulira ndidyobegeku wazira ndi mugoyogo ndidyobegeku Lecho wazira nsonga ndidyobegeku nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasomero
by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 9 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna.